Abakadde asobe mutukumu mwatano mu ggombolola y'e Bamunanika mu disitulikiti y'e Luweero bakubiddwa enkata minisita w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Jesse Muyingo ng'ali n'abayizi ba Center High Green Campus bwe babawadde tulya Pasika olw'ebirungi bye baakolera eggwanga. Tubasiima kye mwatukolera. Ebintu okuli bulangiti n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bigabiddwa mu ggombolola okuli ey'e Zirobwe n'ekikyusa. Wano minisita wasinzidde n'asaba abantu obutalya kamukuulo mu nnaku zino enkulu kubanga ate balina okumalirayo abaana ebisale by'amasomero n'akuutira n'abantu okweyisa obulungi mu nnaku zino. Njagala Easter mukisanyukiremu, mulage ensi yonna yonna nti Omukama yatufiirira ate n'azuukira olwaffe tugende mu kulwa tubeere bulungi. Muwulira bannange. Akubiriza abaana okwagala abakadde kyokka n'avumira basseddovvoto abadda ku baana ne babaka basanya. Twetaaga okubalabirira n'okubabudaabuda, naye abamu mu mmwe ekireetera ennaku lwetunula ku baana abo, waliwo abamu mu mmwe abeesomye era bamumalako emirembe olw'okutulugunya kw'abaana abafaanana ng'abo abaana. Abakadde abaweereddwa ebintu basiimye minisita nga n'abantu abalala bamusabye abakolere ku bizibu eby'enjawulo, omubadde n'amusabye atuuse ekiteeso ekya ssente w'akakiiko k'ebyokulonda okutandika okulondebwa ababaka ba palamenti. Singa otupeeyo ekiteeso omuntu oyo akulira ebyokulonda ne kabinenti ye n'alondebwa paliyamenti, abantu bali ne tubakuba akalulu nga tebawasa nti ate pulezidenti ye yalonda omuntu we. Mu ngeri y'emu abasawo okuva mu ddwaliro e Mengo bawadde abantu obujjanjabi obw'obwereere mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti y'e Masaka nga baweereddwa mu ddwaliro ly'e Ssunga Health Center 3 nga weesiddwa mu kitongole ky'ababiri Kabanda Foundations nga kino kibudaabudde abantu abali mu bwetaavu. Omujjuzo ogubadde gw'amaanyi mu ddwaliro ng'omu ku bakakiiko Emmanuel Biribaawo ategeeza nti kivudde kutabeerawo ddwaliro lya gavumenti mu muluka gwabwe ogw'e Ssunga. Kuba gavumenti mu nteekateeka yaayo ey'okuzimba amalwaliro agali ku musingi ku buli muluka, Ssunga ye teyafuna mu kisoogo. Sister Madarena Nalubega akulira eddwaliro lino yennyamidde olw'obwavu buli mu bantu obutabasobozesa kwetuusaako obujjanjabi. Kati n'osanga nti obwavu bungi nnyo mu bantu b'ekitundu kino, babasinga bambi bavubi naye kati engeri okuvuba nakwo gye kwajjamu bano abavuba obwennyanja obuto kati ne batuula ne baba nga tebalina nnyo kintu kye bakola kibaleetera ssente. Ye Babirye Kabanda ategeezezza nti kino kye kirabo ky'amazuukira kyabadde ayinza okuwa abantu be. Njagala okwebaza Katonda okulaba nti atusobozesezza okuwa ekirabo abantu abangi bwe bati. Diiki Mutebi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.